byona sula eri eri zino obutakkiriza byona teeka eri. Dr. Jose Chameleone afulumiza munange oluyimba esaidi eno Child of God kosa ne mwana mulenzi munange ate Weasel banange oluyimba lwa tabo oluyimba lwa ddala munange anti gospel oluyimba lwa gospel naye tosobola kugamba nti no like okusinzira kale ku styles oyinza okugamba nti si gospel naye nga gospel kayimba kabadde kalungi nnyo mwana mulenzi bannange Dr. Jose Chameleone yatudde mu kye bayita eŋŋoma wali lege gubadde muzigo mwerere ate nga ku sayidi yemu nkyekinzeeko ku Abba Makasi naye munnange naye tatudde eruuyi eno naye ali mu kuseetinga era ng'alabiddwa ku wali vidiyo atuwaddeko kasampo ali mu kuseetinga vidiyo kw'ossa ate n'ennyimba endala munnange ate zagenda okubeera ng'ata kakati nga sinaba kubeera nga nkuwaako ku Abba Makasi esaidi eyo kansooka ate munnange ate nkubuulyeko katono nnyo Dr. Jose Chameleone wuuno avuddeyo munnange n'afulumya oluyimba afulumiza oluyimba Child of God bannange kw'ossa ne mwana mulenzi ate Weasel oluyimba lubadde lwa ddala lege wali wona ate gubadde muzigo mwereere sooka owulire engeri Dr. Jose Chameleone bwe yatudde ate mu ŋŋoma eruuyi eno. Abo babosi tekansudie bosi wangono bagambe Lucifer Salos Mukama is a most the blood on the cross. Mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone yatudde munnange ate mu ŋŋoma eno wali gobadde muzigo omwerere kw'ossa ne mwana mulenzi munnange ate Weasel naye munnange yakituddemu eruuyi eno. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula eruuyi eyo era ng'oluyimba luno ate lukyali wali mu kutredinga ku mikutu egy'enjawulo era nga munnange ate nga wawulidde esayidi eyo ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone bwe nti munnange ate bwe mukyekinzeko eruuyi eyo kakati eyo kankugyeko ate nkutegeezeko nti no Abba Makasi nkugambye nti no naye tatudde esayidi eno era nga naye alabiddwako wali ku katambi akabadde ka tradinga wali ku mukutu gwe munnange ate ogwa Instagram era nga alabiddwako munnange naye nga ali mutusampolingamuko esayidi eno gubadde muzigo mwerere era nga bw'olabaawo munnange. Bwe kityo munnange ate bwe kiri mu kutambula eruuyi eyo era n'ebyo ebifaananyi ebiri ku mabbali awo munnange nakyo kibadde nga kitambulira ddala munnange ate sayidi eyo ku mukutu munnange ate ogwa Instagram kakati no bwe nti bwe nkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo kakasa nti no osubscribinga obeera nga tonnaba n'okulayikinga wali ate nakyo kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo n'ezi updates endala katono nnyo bwe kiti.